Kale Sanyuka TV. Ani ya kwambasa. Bamuyita Jibuke Fashions. Mwana yakuwadde ekikumba bannange oli musenenga meka wano. Owaye, ebya sente yangano byogerako. Ayagala omunoonyako ali ku Kamukamu Plaza. Jibuke Fashions. Munoonyeko everywhere wakabi. Bingi byogeddwa. Olwo yavaayo olina omukyala gw'opangisiza ewaakiramu. Ekiriwo oyo mama wa mwana wange era muwe ekitiibwa kingi. Ensonga ezo nze nga nze omuntu saaziriimu lwakuba bagezaako zinteekamu ate nange n'eŋŋaano zibeeramu era sirina kye nsobola zoogerako. Baba zirimu bamalirize entalo zaabwe. Oli mama wa mwana wange nze nkola obuvunaanyizibwa nga taata w'omwana. Bw'aba alina entalo ze azimaliriza ng'omuntu nze tezinkwatako era sina kye nsobola zoogerako. Wabula singa badde bajja ng'omusango baguvunaana nze direct nandibaddeko kye njogera. Naye ebyo Muzaffalu banzije mu bintu byabwe. Ye mama w'omwana yakugula kwisente yatukola lwaki yatuukawo. Sirina kye nsobola byogerako kuba ebyaddala nga bwegambye famire is famire. Nze nzannya ogwange nga taata w'omwana. Wawulirako abuleminga mbu kyoze teyakoze kino tewali. So kati ebyo byabwe. Me am a brand ate brand terina kwenyigira mu buli kintu. So bitiibwa ebingi babeere gye bali nange bandeke nkole bye nnina okukola tunyumire obulamu bw'ensi eno. Ekisembayo landiroodi wali omutugiddeko n'omugamba omukyala muleke abeere mu bulamu obukwe abyali mulyemu nga ye. Nagwo si mulimu gwange. Balooya bange ne management yange bali mu bikwasaganya. Omukyala bamupangisiriza mu nyumba yange. Omwami yamupangisiriza along the way kirabika n'ayawukana naye olw'emu ku mbeera endala okitegeera naye ndowooza yayawukana naye ng'amuzaddemu omwana. So saayagala nnyo kuyingira byabwe kuba ebyo byabwe bagezaako lumu binyingizaamu naye nga tebikola ki tebina ebinkwatirako okitegeera. So omukyalo ono baali bakapangisa wano eno awo yayagala ateekewo akayumba k'enkoko akatumi nemugamba tekisoboka. Buli kyenyumyako nkiyina mu ssimu nkiyina in details is in the right place kubanga already babuzayo weekend bakole ki bakolema mu nyumba. Omukyala yanvumye buvumi ajeyo kamera bwankanga kanga munze nkulikodinga nja kutabu nja kuta obutambi konze tu obutambi. Nze blackmail zezo. Yes, mbuze blackmail zezo tezikyankwatako. Okitegeera. So ulizo omuntu oli kimu bibiri ayogera mu ateeka mukulu. Okitegeera. Kulu ye yanzimbirawo wano eno. Oba ye ennyumba ye gye namuwata manjeeri. Okitegeera. Sabantu babeerawo kwagala kusaba abantu nga bagamba toyina kyoyina toyina investment wadde. So golaba wano wenkana ky'obunene. Wano oyinza okugamba nkikumikwatano. So kati osuubira ki? So bantu just baabagala kusabusa muntu wansi. Naye oba omanyi kyoli tovaayo kola ki? Omuleka n'ayogera. Kuba omuntu asobola okwogerako ng'enjala emuluma nga golodo kusa. N'abeera mu nnyumba yekka ne yeenyoola ekyenda n'akaba n'amaziga. Ng'akimanya enjala emuluma kyokka omuntu gw'avuma oloda kusa. Okitegeera. Kyobula ba Uganda basingle mothers bangi. Obeera ku musajja n'ovuma omusajja w'omuntu naye nga naawe olina omusajja. Omusajja n'akutunalaga akakati onavuma omusajja mwagaza ki? Omukazi n'atunulira bbaawe ng'avuma musajja munne n'agamba onaavuma omusajja woli tasobola yadde kungwera yadde kyakulya. Ajja tukulwa kikyamulumya nnyo n'atukana okipositinga. Yalabye nga ndi sokamu yeewuunyiza okuba nga saakubye omukazi oyo ku busungu abasajja babeera nabo. Yalabye enzija gye yanzigiddeko okitegeera. Naye kati nze obviously omuntu akozesa ebiragalalagala banki manye nti ki. So kati ebyo byonna nga bikyali awo omukyala ayitiriza okukozesa ebiragalalagala mu nnyumba yange it is enough. Okitegeera it is enough.
so ebisigadde bizibu byanze tebikyankwatako saagala kumanya ebisigadde chosen blood okitegeera so chosen blood nyamba okwate mama baby wo omugye wange muka saagala tugoyinga into details kubanga nina proof yenna mu simu yange ekyo kimanyi nange nkimanyi okitegeera so saagala eyo yonna tukole ki saagala audio zaffe zituuke kuyitingana ku mikutu kwata mukazi wo omugye mu nyumba yange abalowooza nti oyagala mawulire musema chosen blood biki nze kenyini nze mawulire kati olowooza lwaki buli kintuukako kiwaawaala nnyo bino ebintu bituuka ku bantu bulijjo balandiroodi bagoba abapangisa mu nyumba balandiroodi bagugulana n'abapangisa naye mubirengera nabagamba emirembe gy'oku blackmailing ekintu kyonna ndi kunyigiriza muntu yenna kijjako makunzi okitegeera tojja sirika nkuga ekijjako makunzi era buli analeeta kamera ye I will reply paka nga mmanyi nti paka lwalemanya nti no munnange nono gwenguddeko si mwangu okitegeera so kati oyo yandibadde abeera mukakamu n'amanya nti awoza ati bankwana bana emirembe gy'okukwana gyaggwawo dda wankwana neŋŋaana bosi wali onsaba abakazi bagenda okusaba emirimu baboozi nebawooza nti omugagga yali yasaba omulimu olwokuba nagaana omuwaako nangoba ebyo tebikyakola bintu bya proof gyeyo screenshotting omusajja kwana era singa wabaddewo ekiganye wandirabye emisango mu kooti naye olwokuba tetunatuuka kweyombeera bino ebisigadde principal yatugamba ensonga ezitalina makulu tetuziwa ki tetuziwa makulu kyekikala neyagizazioni mwana good music omanyi music si wakwogerera bizinesi endala omuntu asobola okwogerera nagamba engato nungi yambalemu otegera naye music omulungi si wakwogerera bw'omuwulira omulundi ogusooka bw'omwagala oba omwagadde so gye nali emityana nga nsoma bwe nasooka owulira oluyimba lwa Ziza Zioni nkuumire omukwano nawulira gaya ayimba Oluganda naye ng'aluyimba ng'Oluzungu okitegeera nemwagala nnyo nemuyigirako ebintu bingi kyomulaba essaawa ya leero ndi wano okucelebratinga good music message kikyosindikira Ziza Zioni ng'omuntu asigale ng'akola music ave ku bantu abantu balina opinioni zaabwe at one point bayinza okuteekako embeera nga balinga abagala okulaga mbu tosobola naye music omulungi yeeyogerera laba ekiri wano olwaleero ng'alina luyimba lwe yatadde global hit oba avuganya n'abayimbi abaliko naye yakola music omulungi era amwogerera so Ziza Zioni tekyemusaba asigale ng'akola music omulungi abamuwagira wetuli otuwa mudi concert watugamba concert ejjaddi anti ekiriwo njagala ebintu ebirungi abategesi bonna abatuukiridde omwaka guno bwe twogeddemu nabo n'okupima ku mutindo gwabwe nga tegunnatuukirira na mutindo gwe twagala kuba tukikoleredde tukiwadde obudde naye twababuulira we balina okyusaamu era nabo bakiriko abawagizi bange nyimirira wano nga mbasuubiza nti omwaka ogujja nga tegunnasukka gwa 6 tujja kuba tutaddeyo deeti era tujje tuyimbire abantu baffe ekirungi batwagala music waali ate nammwe abamedia muyimiridde naffe so mbeebaza nebaza n'abawagizi bange saawa yonna omwaka ogujja nde tugenda ziteekayo oteeka wano kuliko ekirongo bwe tutabeera ku Serena tugenda mbeera ku Africana one of the two omwaka ogujja ate tunasukka gwa 6 abategesi bangi abatutuukiridde naye bali mu kutereeza bukwakulizo bwabwe bagezeko okusitula omutindo kubanga ebbanga letukikoleredde ddene twagala okikola nga tetukikola kyejjako naye nga tuddiza abawagizi baffe ekintu ekirungi nga bigei wamulabye namulabye omusindikira bigei kyakabi ekyo kyakabi kiraga nti Uganda tuyina eddembe
buli muntu akkirizibwa okukola ky'ayagala. And I like that. Buli omu arepresentinga ky'awulira ne ky'ayagala. That is freedom. So bw'aba yasazeewo ekyo, I'm happy for him. Message esemba eri bafaani bo. Bafaani bange mbeebaza. Chosen blood banjagadde mu mbeera yonna. Mbasaba bayimirire naffe. Ebirungi bingi bikyajja. Mwebale yimirira nange ndi nammwe kyakabe.